Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abagoberezi ba Magic Media mugamba mutya leero. Olunaku olwaleero nkuleetedde mwana muwala Kadaama oyo gw'olaba. Kadaama yakiguddeko bulijjo akozesa essimu ye nga tamanyi nti social media zizo zonna abawalabu baazibwako dda. Bw'aba ng'ali ku live babeerawo ne batuula ku live ne balaba byakola ne bawulira byayogera. Buli video gyateekayo nga bagifolowinga nga bamulaba. Munnange abadde akola kyere nga ye tamanyirako. Naye agamba nti olunaku olwaleero yabadde ali awo ali mu ffumbiro ng'omu ku boosi we ng'ajja ng'amuleetera essimu ng'amulaga ka notification. Omanyi bw'obanga ku social media olina omuntu gw'ofolowinga, kati omuntu oyo obanga omufolowinga bw'aba ali ku live bakuweereza ka notification akalaga nti omuntu oyo ali ku live. Bw'aba ataddeyo video oba nga TikTok yo oba akawunti oyo nanga wakkiriza notification, omuntu oyo wateekayo video bakuweereza ka notification akakulaga nti gundi oyo ataddeyo video. Munnange Kadaama abadde ali awo ng'omuwala bw'amuleetera essimu ng'amulaga ka notification nga kaakawunti ye. Kadaama abuze okugwawo ekigo, awulidde ng'ayagala ettaka limumire naye nga takyalina kyakkola. Olutwogererawo agamba awoze bimuweddeko, agambye takyaddamu okukola vidiyo nga yeemoolamoola. Bulijjo by'abadde akola bamulaba. Kati agamba nti lunaku lumu yali ku live mbu n'alaba akawunti eno gy'alabye olwaleero sikira omuntu wabanga afunye notification kati akoze olukujjukujju n'atebeeratebeerawo mu ssimu ya boosi. Agenza okulaba nga akawunti ya boosi ono gy'alimu oba gy'atuulamu jjukira tebateekawo bifaananyi byabwe. Agenza okugiraba n'akawunti eyo bulijjo w'abeera ku TikTok live agiraba. Akawunti eyo ejja n'ebeerawo kumbe bakamaabe bamuziga. Kasooke nkuwe akatambi ka mwana muwala ono munnange obe ng'omwewulirirako, naye ngenda kubaako bye nnyongerezaako mu maaso awo. Teweerabira video kugimpeera live ate munnange ne comment yo comment section mugyefuge yammwe ba followers bange. Katugenda mu katambi ka Kadaama. Mamada mbagambe manange gwe bana abantu bagezi mama bulijjo mbadde neeyita omugezi naye maama bimpeddeko wallahi bimpeddeko ndowooza kola byenkola tebandaba wowe nga ndowooza tebandaba. Olunaku lwaleero mbadde mu ffumbiro kamada kange nabumada bubiri. Kamada akamu akakulu kekaze ne kandiriramu ne kandaga notification ya gundi yange. Ngenda olaba gundi ekifaananyi kyange mama omuliro ne gugwako ne giteeka ku charge. Najja muliteeka manange nga nagita wange ndaba bulungi ate nekyo ekifaananyi kyendabyeyo nga lumukyajja nga ndi ku live n'abeera koko nenekengeramu nafunamu okwekengeramu muli nganze omuntu naye ngamba tekisoboka yeebase naawe katonda aba akola kisawa zino esawa zenali nzikoleramu mwana baali bebakangayo kitegeera kata omutima gambye nti munyige ebyo mutegedde kitegeera nemwana negamba enda bajagamba tolina byokolerako ebikyamu ize abadde akulaba buli kimu kyona kyobadde okola babadde bakiraba ize basigaliddayo bwotyo kitegeera kirina kyenkoze. Bannange mwegendereze mmwe gwe bana abantu tolina wosobola okukola ekintu sumya kujjuka ne kamalaya ke bakonektingako nga basobola okulaba kiba tekisoboka bwe. Bannange mwegendereze mmwe byemukolera ku masimu gammwe kitegeera bwe wakola ebintu byo nga ize tebibakwatako ize kola bibyo naye maama nayanyamba kaseega tamuvayolensi yakubavuma oba pase mukwano gwange banange pase nansujjuwo kyoba omanyi akuziga bulungi buli kyokola nansujju nesensujju bakulaba
Nansuju ne sensuju bakulaba era bw'oba obikola togattamu biki ebyo bankiyita bate kuba bagenda kuba sawa bana beera bandaba togattamu olulimi lwabwe gweyogerera bibyo kitegeera simanyi biki bwe bideke yogera bibyo banange ate ekyewuunyisa ekitiisa tosaba balaba nti obaaze bo tebateekayo gundi buki buno bo tebabikola kitegeera kati bateekayo ebifaananyi by'abantu balala kati gwe n'otasobola ategeera nti oba ani y'ono kitegeera maze kukwata gundi eyo egundi ye nenkinyigamu neneerayikinga vidiyo kati nemulaba kitegeera gyakozesa nenjiraba kozeseza olukujukuju bannange era kati ndekeddawo sigenda byakwogera bya kisiru katonda nyembe sibogerako bya kisiru maama nawulira nti waliwo negundi oba munauganda ti mukama we yali muki mupoliisi simanyi we yamuwa egundi ajoze n'ajambala n'akolera muki TikTok nti bamusibye we nawulidde so guys mwegendereze mubeere beegendereza. Alright, nkukulisaayo mu katandika mwana muwala bwe kituuka ku bano bakadamu ababeera ku TikTok ne yeeyambula neyekoza obusolosolo ali ku live alaga bwereere bwe mu butuufu obeera mu kyumba ky'omuwarabu ye ng'akutunuulira waneeno nga weewombeeka mu maaso ge naye ng'akulaba oli mugunji oguwedde emirimu ng'alaba omuseegu awedde emirimu olaba kufunamu butakkanya katono ne boosi wo n'akutikkirawo n'akuzza ewammwe ate munnange bamanya ebintu ne basirika oluusi agenda okukugamba mukwano ng'amaze ebbanga ng'abiraba byonna oluusi abalala n'atayogera oba oliawo oba kutikka butuusi kuzza wamwefu abeerawo ng'afuira lunwe okoleyo ka mistake aka yeewonya ekizibu olaba TikTok oba social media zonna omuntu abeera ennyo social media oyinza okuba ng'olina mukwano gwe bamwasomanga naye tolina na namba ya ssimu nga mu butuufu by'omu yabula ku munne naye oba oliawo osikuloolinga essimu yo n'omugwako nogaba nange yono gundi kati bakama bammwe babeera nnyo ku masimu tolina bye bakola babeera nnyo ku ssimu ne babeera okwo ne bamalira okwo obwongo si be balina obwongo obutono ne bamalira okwo obwongo kati mu butuufu abaasitoolinga n'agwa ku akawunti yo nze nkubuulire tolina ngeri gy'ogenda kwewalabo muwarabu kubanga ayinza okuba nga takutulakinga osobola okugwa ku akawunti y'omuntu yenna ku TikTok oba Facebook oba wawadde n'omugwako kitegeeza nti owadde omutulakinga so bosi wayinza okuba tatulakinga simu yo kumanya by'okolera wano biki byoyogerera ku WhatsApp biki naye ku ezo TikTok ziri public omuntu ali mu America alaba vidiyo yo omuntu ali mu UK alaba vidiyo yo omuntu ali e Saudi ali e Dubai ali e Oman wonna obeera public kanti nti obeera nga kyetuyita world wide okwetoloola ensi zonna baba bakulaba kati lunaku lumu bosi wo kanagwa ku akawunti yo ajja kufolowinga abeere nga ajja agikebera kujjukira gwe tomanyi oba yeye oba si yeye tebateekayo bifaananyi byabwe ate ebiseera ebisinga tebatera kupositinga woba oyagala okulaba omuwalabu nti apositinga musanje ku sinaapu kyatiro beekansa naye ku zino apps batono era abapositinga ku TikTok so mukwano byonna by'okolera ku simu bikole ng'okimanyi nti omuwalabu lunaku olumu ajja gwa ku akawunti yo naye singa agigwako agenda kusangayo biki wanudde waliko mu kisenge kino weekwata ka vidiyo wanudde wakwata omwana we n'omupositinga agenda kugiyisa musinga nagwa ku akawunti yo agenda giyisaamu amaaso okuva ewatandika okupositinga ajja gitwalira obudde agikebere yonna wali banne muno abambala engoye z'ababoosi engoye z'abaana
olyawo olaba abantu bw'okutuuka butuusi. Era bw'olaba ng'omuwalabu wo ng'atuuse butuusi, twala nga nnyina akadde ogezeeko okusensinga lwaki batuuse. Temwayombya, tewakoze ki, n'olaba ng'embeera etandise okutuuka, just from nowhere, wabawo question mark. Wabawo question mark. So nkusaba mukwano oba ng'okozesa essimu yo ku social media zo, yekozese bulungi. Ky'olaba nga kiyinza okukuleetera emitawaana, tokolerawo vidiyo mu kifo ekyo, oba engoye zaabwe tozambala, beera mu kagoye k'oba kamu oba yunifoomu kyo, oba okolera vidiyo zo. Ekirala, tugezeeko okuba nga bwe tuba tukola vidiyo zaffe ku social media, twerespectinge. In that kale omuntu ne wanaatuuka ku akawunti yo, omanye ebintu bye tukola ku social media byebiraga tikitiki, era biraga ekifaananyi omuntu n'asobola okumanya guno mugunju, ono gwe nnina alabika alimu olw'amalaaya, ono gwe nnina talina magezi bulungi, ali awo tusassala, n'asobola okitegeera. So tukole vidiyo ezitatuweebuula, ennyambala yaffe ebeere nga yeeyo, nti kale ne wanaaba atugudde ku akawunti yo, talina kyagenda kulaba yennyamire oba tukuviireko obuzibu. Ose omwana muwala mukwano gwaffe bwatyo waali, naye nga mukwano wonaba oyitayita n'olaba vidiyo eyo nga watiguddeko. Wali okozeeko ekintu nga gw'obadde omanyi nti tebakimanyi, naye n'okizuula nti bakuguddemu naye baba tebakunyuze kintu kyonna, onnyogoga naddala nga kibadde kibi, onnyogoga. Okyusizawo nga tebakugambye nako kigambo kyonna, okyusa n'otaddamu kukikola. So kadama waffe awoze agambye si yabadde akola vidiyo ez'emwolamwola. Kati nno kigye ng'obadde okola ne vidiyo mu ngoye zaabwe, obadde okola vidiyo zino ez'okwegiraagira oli bwereere oyambadde bukunya olumusi. Ye kati abaana abawala tukyasuwa, bakadaba nga beekoze bino. Omusanga ali bukunya, bakadaama beekoze ebintu. Naye you guys abateekola bintu bitategeerekeka isanyukiyo, era mbasaba bambi mugenderaawo, mutambule bwe mutyo. Bakadaama bangi abaava wano mu Uganda nga kadaama yasoma, naye ate ne woba tewasoma, kitegeeza nti ogenda kweyisa mu ngeri etategeerekeka. Tulina amagezi amazaale. Omuntu okimanyi nti you have to respect yourself. Naye mbadde ngambakawo, tulina bakadaama abaasoma, tulina batica, tulina bannansi, abaana bali eyo nga balina ebitabo byabwe naye nga balaba nga wano tebasobola kufunawo kasente kabamale amatawayi, katugende tuyiyeeko. So gye bali abakyala aberespectinga, abaana babadde ku social media okwo ne bakolerako zi bizinesi, ne bakolerako amannya, agenda okubawa e Uganda ng'alina w'atandikira. Naye omuntu eyeeweebuula, olwaliyo oyinza okukikola ng'onyumirwa ne bakuwa zilayiti ne bakuwaana, naye mukwano tekigenda kubeera longo lastingi. Kina we tugenda okukoma otuuke tukutuulemu nga buli wotuuka bagamba oyo sigotwala nga ku TikTok azina yeegaala akola atya. Mukwano respecting, naye nga kyekyo ebyo abalina amasiro mugakozese bulungi. Basibo naye kale agwe ku akawunti yo agambe kadama wange okusinza ku meezi byesamye alina ekitiibwa kyagenda okwongerako. Alright, kakati ekibuuzo kyange kyeninawo kiri nti kadama wange singa bukya ku makya n'okizuula nti boosi wo agudde ku akawunti yo eya TikTok, oyinza okusigala ng'opostinga, omubulookinga, okola otya? Kubanga manya nti nowona mubulookinga olwedde erinnya ly'okozesa alina, era ajja kgenda kusaakinge. Nowona ogamba nti kankyuse erinnya, onkyuse erinnya,
jjukira nti wano okyusa bukyusa linnya naye oli wajja n'ateekamu erinnya ewali okozesa react era asobola okufuna yadde okyusizza erinnya okola otya osigala opostinga obivaako ebyopostinga n'osigala kulaba bulabi okola otya ekibuuzo nkikulekedde mukama bankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tukisinkana mu vidiyo eziddako babayi